Basobola n'omusoke mu kulingana ez'amaanyi okugala okubengalo tezikwaza amalavu nokulingana ez'amaanyi tuwaniriza abasawo banyawakije kulingana akaleke pasa masajjaseo kulo Yes, I think we never had it on a good day. I will give you a certain Amanda Oroyo Soka, Amanyaze, Rein on Soy Soy, Yabade Simbio, Iran Azo, Wabate, Guanda Kadia Nook, who was to say, Yeruba South. Some Madame Yekat, and I'm proud. Nteyagifunye ate ebiruubirirwa byange byebimu n'ebibye so musabira Mukama amwanguyize. Ekinsanyusa ekyokubiri nti Oweekitiibwa Katikiro ali Saidi Kabaka wamweru Oweekitiibwa Katikiro wenze wano kimanyi gwe omu kwabadde bansabira nfune kaadi mazima naye Katikiro byazze bubi olutabaalo gye watusindika byazze bubi naye njagala okume nga nange bwenno myaka 5 simingi naye Oweekitiibwa mbadde njogerako ne muganda wange ono ekigamba osobola okummumya mu ngeri ey'enjawulo omukubagiza n'okubagiza mbadde mpita wali ku wankaaki awo waliwo akatali awo ewali engalabi awo ku ngalabi awo waliwo kaataano ku 10 awo tebagikozesa tekaliddize tekuli kyapa nti oba kiri awo olagira mugagizi n'ogaali Rein kuwaddayo ku lw'obulumi bwalina obwakkati bwabbombulinda baga tokolaga Katikiro kuba agambye omusajja wakwana omukazi ng'amuddako ng'amugamba after all obadde mulungi kikulu naye muzikirize ntwale okunyolwa kwange ne meeya w'Ekawempe Latifu Sebagala tufaanagana naye njagala tukume enywera yerima eya mukume tuli wamu nammwe Uganda buli wamu nammwe nenga twakoze ogwaffe basooli bajjabo twalwanye Oweekitiibwa Katikiro twagenda mu Kabaalo nebyo ebyavuddeyo ebyakalemwalika na lwana saako emitiana tulutesanizaako ampeeko emitiana ey'amaserengeta yasigala ey'amabuga ensonga lwaki tuluddeyo obunkenke bungi abbe mukibi oyo bwatuteekako nga tetunajja wano atuwa amateeka agafuga stage sebwano tomala galinnyawo musongana muli haaso era mubeerawo laga Mawulana mugenda ku stage temuwogganira nnyo ab'ebitiibwa towoggana nnyo ezega mmwe muddako kitegeke kale mwetegeke najja Mawulana mulindeeko wangi tusinika nnyo mannyo mu maaso ga Katikiro tusinika nnyo mannyo temusikasika nnyo izo kitegeke kale mwemuddako mukirikale Mawulana owadaddu wangi Katikiro wabayita okubafuuwa sente tuzigabanira wakati kati ate obwo butono basole banyawo waliwo abantu abayingidde ekivulu kino ekyakalisolisodina ku free ticket wabadde okuba ku CBS n'ofuna ticket naye sirabanga ku bibuuzo bikambu basajja bakalisoliso be babuuza okufuna ticket babuuza ebibuuzo bikambu okufa oli ku 88 CBS radio y'Obwakabaka bwa Buganda amanya nze abe mukiri nkaaga kuba essimu oberenga wangu bonna kusangane Kawenja ali kusimu kwa essimu oberenga wangulira tiketi ya kalisoliso dina abamaanyi banja bagenda okubeerayo wagenda kubeerayo Mawulana Rein n'abayimbi banja ali kusimu gamalo uli otya anyono olisali okuve nansana njagala kubeera kalisoliso dina osobola okuddamu ebibuuzo bino mbuuza ekibuuzo nkiddemu Katikiro wa Buganda omumanyi Charles Peter Mayiga si kyekibuuzo nzija ku kibuuzo
Katikiro wa Buganda mumanyi sebo amanya ge Charles Peter Mayiga owekitiibwa ekyo si ekibuuzo omulaba bugawali bindi bw'atera okwambala mbulaba yalwala kirwadde ki ekyamaaso okyaliko mumpe wuye osobola okubuuzaamu ekirala ebereza kirwadde ki ekimuluma kigali ndowooza yali abala nnyo ebitabo engeri gy'alyoya Katikiro is just short sighted bikambwe ate bagala kugaba tiketi za bwereere bebuzabuza ne befuula nange kambuuzeemu kuweereza kinanaaaaa kyakoza faba oli ne abe mukiri ali kusinga malo yebalesebo amanya newosinzidde wano katale Mmengo twagala tiketi ya kalisoliso ddina nga ssatu kwakulikana kale buuza kibuzo kitono nnyo gwe wangula abuka wenje omumanyi omunenenene mumanyi yasambako omupiira ne pulezidenti Museveni n'amukuba penalty nzijukira bamuwa sente mmeka ulire bibuze owuliddaddala nga purizenta olabulabanga ekibuzo nekikwatakanaekyakala okukijukirana munala CBS-FM beera mbawe wangulira ekibuzo ali kusimuga malo anion eno etiketi esembayo ono maama naaka nsinzidde waneeno omukyala nsanyisa okuwuliza naye kino nakisobola njagala tiketi kalisolisotonabikira ate abakazi bawaana abe beera muddamu ekibuuzo kino ewangulira etiketi ya kalisoliso dina Abu Kawenje mumanyi abu mumanyi ayina emyaka emeka abu ayina atanomwena okigudde ayina emeka Kawenje ayina emyaka 87 kati mwebale nnyo mwebale 87 tosobola kuwangula ku CBS ne bwoba ofootya naye owekitiibwa Katikiro twagala okulopera essimu zaffe MTN Airtel waliwo obuntu obwazze obupya obwokwewola essimu ebeerako application z'okwewola weewole kwikironi ate munaye banka zikola ziti Katikiro banka kasitogaggawala atanga bwe nabadde ngenda mu palamenti mbakufuna kati banka baba bakuwaloni bajja bati omugagga uli otya ndi bulungi uli otya ndi bulungi ono yentagge nga bakutwala bakufunya newotuula oyagala looni ki njagala looni oyagala looni ki housing looni njagala housing awo bagikuwa bakwagala naye baba bakubanja owekiti waliwo omugagga nsanze wali wabe nangamba mutugambire ku babbanka waliwo banka atudde wali emabega omugagga ali wanaamukuba akacupa sente zaffe interest kati ate abamasimu bo bakolabe bati bwogendamu tugeze Airtel oba MTN n'ogenda okwewola bakusaba ekintu kino bagamba kkiriza MTN eyaccessinge contacts zo application ne baccessinga contact omanyi kyebabala nno kyebabala bw'ogaana okusasula bakubire oba maama wo oba kitaawo oba application oba bukikola owekitiibwa banaemanelenda batulimu kuba akafaananyi abe mukibi yeewola n'atasasula abakwikironi baba bakebera nolada kwikironi ne bagwa ku ssimu bagenda abe mukibi ono aganya okusasula tomukubira takwata basooka ne bakubira abo obuwala obuli awo omanyi babuuza bwe bati ebibuuzo nga bakubye halo wangi ani ono ani ono ani ono gwani akubye nze mukasa nze kubidde ani ono nkubidde ani ono mama kyeyune omwami abe mukiri nkaaga akola ku CBS mumanyi ali awa nemmere muwangala naye mukyala lwaki nga tasasula obadde oteesaaki yeewola sente zaffe ennaku nnyo emabega kuno olada kwikironi lwaki tasasula mwogereko naye namba etemugiira twayogedde naye kyovula atukubidde wajja okumuwa emmere awo mugambe tumubanja ekyo yensonga lwaki bajjamu ennamba kati bakebera mu masimu basangamu ow'ekitiibwa kati bo tebamanyi ani wakitiibwa bakuba nga balina obusuulu
Abe mukinyo. Halo. 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 Onani. Ani ankubidde. Ono mukwano gwa Abe. Nedda. Bana nasula sente zaffe. Kakkano. Bana banola da Katikiro. Ani akubye? Kuno ndabako wekitiibwa. Oli wakitiibwa wa Abe. Oli wakitiibwa wa Abe. Mugambe Abe atuwa sente zaffe Katikiro. Owaayi. Ani ono? Gw'okubidde omumanyi. Njagala kumanya nnyo sente okusinga. Ani ono? Owaayi. Ani ono? Okubidde kabaka w'ebweru. Kabaka w'ebweru yalina sente za Abe. Yalina sente zaffe. Kakkana Kati wewe mutyo bwe mufera. Kakkane. Okubidde Katikiro. Katikiro ki? Owa Buganda. Gundi. Charles Peter Mayiga. Kubye n'omwana. Basasira nnyo tusasise nnyo. Okumwatu tulinamwe. Nakubira. Okigeza. Owekitiibwa yakuba. Halo? Ogambye bamuli bakwikironi. Abakwikironi kakati. Mubadde mubanja Abe. Asasudde wokubidde abadde ansasu. Thank you so much. Mbadde nsaba nga sinnagenda munzikirize ngende mbuze Katikiro wange kabaka wange obweru. Nina obulumi bakanda bange. Kangende maaso ga Katikiro ankwateko bukwasi. Ngume. Thank you so much. Ladies